kale bantu bange wano wendi mbalagako collection eno zino zonna zemulaba tape boxes zibadde nga 7 kati tusootinze kadongo kamu wamwe yenna music eyafulumira ku tape amayinja gagondooza mugalaba ago mayinja kati eno radio eyimbisa amayinja ejjinja ndooza muliraba liiryo mweriri ejjinja liiryo muliraba mweriri bituteka ebbanga naye nga bibeera bikola kino kye bayita heritage and kino kye bayita Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Kino kye kimu ku bintu bye nsobola okukola tunoonyereza tuteekamu obudde olunaku olwaleero nsiibye eno nga ngezaako okubanga nnoonya neekakasa ti mu teepu z'ensanze eno nsanze teepu mpitirivu nga nezisinga batono nnyo abaali bazirabyeko. Kale bwenti bwe tulabise olunaku olwaleero kati box eno eyo gye mulaba etudde awo tetugicekinze okuva saawa 7 tuli mu kucekinga teri checked neeno teri checked waliwo eno nayo teri checked neeyo teri checked oyo yenna Kadongo Kamu neeze ziri mu kaveera akaveera ka bbulu tetucekinze olw'ensonga nti zo teziri mu kava kizibu nnyo okutegeera nti eno tape bagiyita we bati bwe tuti bwe tulabise kino Abafirika kye kintu ekimu kye tulina okubeera nga tuteekamu amaanyi okubeera nga tugezaako okukuuma kye bayita heritage. Omuntu wajja ewa Muzungu David n'amugamba oluyimba ndwagala omuntu tasobola ategeera muzungu kiki kyateekamu nabagamba music wange si wa ku internet nti downloadinga music wange mwedabbingira ezo zonna tapes thousands of tapes dabbinga music gano mayinja gano ge mayinja amatono ago nga bw'oliraba ago mayinja ne gano mayinja so bwentyo bwendabise olunaku olwaleero nkungaanyiza ebintu bino. Gwe eyeetaaga ennyimba zino eza Kadongo Kamu osobola okunsanga Kasubi ku basooka kwa Vula stage wenkolera emirimu gyange. Oluyimba w'oba ozze ebimu bigenda kyukamu waliwo ennyimba ng'ekyamazima tezirabika nga lujja abeerako lwa buseere kubanga nange era kindeetera okuteekamu ekinene ennyo kati gwalwetaaga nga si lwa ku nneeti si lwaki ogenda kukkiriza ompaaka akasente kenaaba nga neetaaga so bwentyo zino zonna nga bw'oziraba awo teepu ezo teepu obwedda ogwe mulimu gwendimu no wenkugamba gyendi mbulako okuva wano okutuuka ekiboga batwalirawo 2,000 okuva wano okutuuka ekiboga batwalirawo 2,000. Kale bantu bange mbagamba nti mungoberere ku YouTube, TikTok ne Facebook. Gwe eyeetaaga ennyimba zino jangu Kasubi ku basooka kwa Vula stage. Oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku za 5 ku WhatsApp lwa 10 ntandikira ku nnyimba za 15 naye nga bwengambye nti waliwo ze tugenda okusanga nga zikirako ku sente ezo. Kale bwentyo bwendabise olunaku olwaleero. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga ennyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, Kadongo Kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo.